Leero katwogere ku kigambo okugaba. Banange nno okugaba kulungi kubanga bw'ogaba ate ofuna empeera. Abamu okugaba bakulabanga ekintu ekibi oba ekintu ekyo bakirabanga kive. Gwe n'obeerawo ng'okugaba kive gy'oli. Baako gw'ogabira ekintu asiime kubanga buli wasiima ate n'akusabira gwe ofuna emikisa so si ye gw'obeera owadde. Kale nno okugaba eyo nno mpisa wano mu Buganda okugaba. Naye era guba mwoyo kyobola bajjajjaffe bagamba nti okuddiza guba mwoyo n'owuwa akumma. Bameka abafunye ebintu nga si bantu baabwe babawadde. Muntu atakumanyi nakumanya oli n'akulaba. N'akulaba ku TikTok wano ng'osomesa n'agamba omusajja oyo munnabusiro wadde simumanyi byasomesezza ensibi ebingi n'akuyita n'akuwa kyakuwa. Ffe tubirabyeko kati byenjogera bino njogera bye nnali mpiseemu. Kale okugaba kirungi nange mbaako abantu bempa ate nammwe mbawa kuba byenjigiriza wano. Sirowooza nti nno mbasaba nsimbi naye mbawa ogwo gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa. Bagamba okuddiza guba mwoyo. Ekigambo okugaba kigazi, emigga gigaba, omuntu agaba. Kakati okugaba manyi bw'ogamba nti bannange mugabireeko bannammwe mubawe. Abantu bagenda kulowooza ebintu bingi nnyo wano. Okugaba kungi, oyinza okugaba ssente, oyinza okugaba enkoko, enkota y'ettooke ng'eyo n'ogisiba n'ogitwalira omuntu. Kibanja kya ttaka n'okimuwa. Kugaba emyoyo weegiri emigabi wano nakati gikyaliwo abantu gye bali bagolaba nga okugaba kizibu. Waliwo abagaba, abantu bagabira ddala. Kakati ngambye nti omuntu agaba okugeza ayinza okugabira munne esowaani y'emmere. Nginjali badde muluma oli mutambuze tamumanyiiko n'amuwa okwo kugaba. Ayinza okumuwa omwaka gw'enswa oba ng'akungudde omwaka gw'emmere, omwaka gwa kasooli, ba amakungula n'akungula naga kamuweezeeyo ekibbo ky'ebijanjaalo. Byonna kugaba. Kati oyo omuntu agaba. Emigga nagyo gigaba. Obadde okimanyi nti emigga gigaba. Omugga gugaba ddi era gugaba gutya. Bwe gubooga ennyo amazzi gano gamanyi okugenda mu migga emirala oba obugga obuliraanye omugga omunene nga gubooze. Ate n'ekirala emigga giwa ennyanja okwo nako kugaba. Okwo nako kugaba. N'olwekyo omugga guno oguwadde ennyanja tuguyita omugga omugabi. Gugaba. Era we wava olugero lugamba nti okuddiza guba mwoyo, emigga giddiza ennyanja. Okuddiza guba mwoyo, emigga giddiza ennyanja. Kaakati nno okugaba kw'omuntu okulala kwe Ssaabagambye nkubategeeze nako mukumanyi. Amabeere gagaba. Abakyala mbatumiddeko abayonsa abaana. Omwana nga amabeere gagabye. Omwana ayagala kuyonka. Ne waba tali naye ng'ali munku yagenze kusenyanku n'alaba nga gagabye. Nga gatandise okutonnya kwe kugaba. Ng'amanya nti omwana nno azuukuse gwe nalese yeebase ayagala kuyonka. Okwo kwe kugaba. Naye ng'okugaba ndowooza okutegedde muganda wange. Mabega eno nnengerayo ekikonkome. Mabega eno nnengerayo ekikonkome. Ekikonkome mukirengera. Kigenda kudduka. Kidduse kati kitidde. Kale mubeere bulungi.